oluvannyuma lw'okubalukawo okw'ekirwadde kya Ebola mu nnyaffe Uganda, ekitongole kya poliisi nga kikulembeddwa Martin Okoth-Ochola kivuddeyo ne kibaako ebiragiro ebipya by'ekifulumya. Ekitongole kya poliisi kiweereddwa olukisa okuba nga kiyimbula abamu ku abo abavunaanibwa emisango emitonotono, olwo ekitongole kya poliisi kyennyini kisigaze emisango eminene omuli obutemu, obutujju n'emirala. Abapoliisi okubeera nga emmoloka za patro ziyonjebwa buli luvannyuma lw'essaawa 2 nga bazooza bulungi nnyo n'okulaba nti munda we bakwatirira bakozesa sanitizer bulungi nnyo. Abapoliisi nabo okuba nti omujjuzo ogubeera mu makomera ne mu offices naddala mu bitundu eby'Ewamala ne Rwenzori West biyina okukoma. Abasirikale balina okulaba nti emisango emitonotono oli ampandulidde eddusu simanyi anvumye ansoozezza ayunjizza ettooke lyange, obusango obutonotono busigale ku LC n'abakulu mu bitundu tuleme okuleeta omujjuzo. Tujja kusigala kugira emisango egy'amaanyi egy'ekinaggomola. Mu kwogera ne bannamawulire enkya ya leero, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Uganda Fred Nanga ategeezezza ng'omuduumizi wa poliisi wafulumiza ebiragiro bino mu kitundu ekya Rwenzori ne Wamala. Mu biragiro tubagambye okuddayo mu nkola ey'okunaaba, okulaba nti balina obuyonjo obw'okunaaba mu ngalo ne sabbuuni ne jik. Sanitizer ono tagira nnyo 100 ku 100. Ate okulaba nti abanaaba mu ngalo batwala at least obutikitiki nga 20, tomala gateekawo ka tikitiki kamu n'ojjawo n'olyoka ogenda, okwewala okuddamu okukwatirira amaaso, ennyindo n'emimwa. Mu mbeera y'emu era abasirikale balagiddwa obutaddamu kwazikaŋŋana byambalo, si kye kyokka n'okugenda maaso n'okunaaba mu ngalo akadde konna ng'emu ku nteekateeka ez'okulwanyisa ekirwadde kya Ebola. Yatonsemberera okuddamu okukozesebwa, okulekeraawo okugattika ebintu bye bakozesa mu offices. Eno fayiro ono agikutte, then ate n'oli mu bwangu agikutte. Ebintu by'omu offices mpa ku stepula eyo mpa ku mu buufu bwe bumu ne minisitule evunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda ekyusiza ebimu ku biragiro byebadde ekozesa ku minisitule eno eri abo bonna abagendayo okufuna obuweereza. Okusinza ku mwogezi wa minisitule eno Mundeyi Simon ategeezezza ng'ebiragiro bino bwe bitandikiddewo. Complaininga ate jika awunya bubi naye kye kigenda kututaasa kubanga ffenna twandibadde twenira mu nteekateeka zino ne tulaba nti tubeera safe kubanga teebereza abantu omutwalo ku ministry tomanya timuyinza okubulamu omu alina Ebola. N'olwekyo njagala tubeere balamu, tunaabe jiika ono oba tukutuke engalo zitukutuke kubanga jiika yagenda okutuyamba naye tetumunywa, tunaabe bunaabi. Walitukidde olunaku olwaleero nga omuwendo gw'abalwadde ab'ekirwadde kino ky'Ebola gweyongedde awamu n'abo ababufiiriddemu. Okusinza ku mwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ayinebyona, abantu 36 be baakazuulibwamu ekirwadde kino nga 18 bakakasiddwa ate 18 abalala bateeberezebwa. Ate abaakafa bali ku muwendo gw'abantu 23 nga ku bano abantu 5 bakakasiddwa okuba nga bafudde ekirwadde ky'Ebola ate 18 bakyateeberezebwa. Wabula mu disitulikiti y'e Kampala temunnambaamu mulwadde yenna azuulibwa alina ekirwadde kino eky'Ebola. Abalwadde abaliwo bava mu kitundu ekya Mubende, Kyegeegwa awamu ne Kassanda. Tumaze okulaba nti abasawo mu ggwanga lyonna bateekebwako on high alert babeere bulindaala okulaba nti bwe banga waliwo omulwadde alabise ku ddwaliro ng'alina obubonero abwefaananiriza n'ekirwadde kya Ebola basobola okumu isolatinga mangu ate n'okulaba nti basobola omuggyako sample. So kino kwetooloola eggwanga olwedde tumaze okutegeeza amalwaliro gaffe ate tusuubira nti ne districts endala eziri ku bulabe
tutaddeyo abokulaba nga nti bazitetenkanya okubeera ready. Yise Kigongo kulwa Channel 44 olweggulo.